tusasiddeko abafiiriddwa abantu baabwe mu mbeera eyo bwetyo. Ebyo nga tubitadde ebbali tugenzeeko e Busia ku nsalo eya Busia ne Malaba, kakati nabo obuyinza okuva e Kenya ne Uganda batuula okusala entoto okulaba nga bongera okugaziya ku nsalo zino bayongere ku eziriwo oluvannyuma lw'okuba nga wabeerawo akanyigo kangi mu ngeri y'okuyingiza n'okufulumya ebyamaguzi. Abakulembeze mu ggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga lya Uganda batudde okusala entoto ne bassa kimonga nkuyega okulaba butya bwe bagenda okumalawo obuzibu ku boda wamu n'okuziba emikwesese. Bagamba nti ekiseera mwanga gomberere okola kyonna ekisoboka okulaba nga nate baggulawo boda endala kiyambeko okumalawo omugoteko. Omwaka oguwedde minisita avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa omukyala Rebecca Litwala Kadaga wamu n'abakulembeze munda mu ggwanga erya Kenya nga bakulembeddwamu Penina Malonza bassa omukono ku ndagaano n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakola enguudo ezitali zimu n'okugaziya ebitundu naddala ku nsalo ey'e Busia wamu ne Malaba. Unene 2 trailer parks ya private chombi ni saidi yao yuma trailer park sabangwe kanso yao ni hada ituhonye ifune sifo yinyada opa nganga trailers. Paul Nyongesa Otoma onononga ye governor okuva mu Busia County agamba nti bakyakola kyonna ekisoboka okulaba nga baziba emikwesese egiyingira mu mawanga gano gombiriri okulaba nate nga bayisawo ebyamaguzi mu ngeri emenya amateeka era nga agamba nti bwemu ku bubaka bwa president bwe yasimbako nnyo essira obw'okumalako omwaka. So what we are doing here is contributing towards building the East African Federation, and I even got encouraged when I heard the president saying, why do you stop movement of food? If it is maize, if it is rice from Tanzania, from Kenya, why do you want to stop it? And then you go and import things from other countries and you want to stop East African trade. We want that dream of free movement of goods and free movement of people to continue. Because if you look at lifestyle here in Uganda and in Kenya, what is the difference between our lifestyle? Okusinzira ku Honorable Dr. Ribaforce Owundo mu Ndenyo onononga mubako okuva munda mu ggwanga erya Kenya agamba nti gavumenti yaabwe munda mu ggwanga erya Kenya bamaze okukola kyonna ekisoboka okulawuna ensalo z'eggwanga lyabwe wabula nga kibalindiridde be bakulembeze okuva munda mu ggwanga lya Uganda okola okulawuna okwabwe. For example, the delayed implementation of the one-stop border point at Mulwanda that was declared by the late President Mwai Kibaki. We, Kenyan government, through the Ministry of Foreign Affairs, has written several letters, and I have copies of some of the letters, and I shared with the Honorable Pepeta, asking the surveyors from Uganda to come and meet the surveyors in Kenya so they can draw the particular line. Omubaka Godfrey Were Odere onononga wa Samia Bugwe South Constituency mu districti ey'e Busia agamba nti oyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Kenya Mwai Kibaki yaleka amaze okutereeza ensalo ezitali zimu wabula nga kikyali kizibu eri eggwanga lya Uganda okukola omulimu gwabwe. Kwa hivyo nataka kuomba serikali ya Uganda tusiwe watu wa kinyongo, kwa sababu upande ile kama imekuwa tayari na sisi tunaenda polepole, tuwezi tukajua kesho jambo gani litatokea. Na hii border point ya Mulwanda kama inaweza funguliwa, nataka kuambia sisi kama wa Uganda tutakuwa na benefit mingi. Yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze mu ggwanga erya Kenya Professor George Mukirwa wa Jakoya agamba nti kikyali kizibu nnyo naddala ku nsalo okutereeza emirimu egitali gimu nga n'olwekyo kyetaagisaawo obuvunaanyizibwa obwawamu wakati w'amawanga gombiriri bwe kimu okusobola okutambula obulungi. Ugandans got independence long time ago. Why are we still talking of the past? When Europe is opening up, why can't we? And for example, East African community gave birth to European Union. They took our blueprint and then came in to say that Africans should not unite in terms of universal boundaries. So in my opinion, and members of parliament are here, they have even complained about the border post here in, what is the place called? Mulwanda. Come on, I think Museveni will hear this and will very quickly call Ruto to open up that border so that people can integrate. Bene babituuseeko wakati mu kwoleka ebitone wakati w'eggwanga Uganda ne Kenya
abeegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Bananda Cross Border Sports and Cultural Festival ezitegekeddwa ku Bukwekwe Primary School mu district ey'e Busia. Byasandi Charles, Sorority TV, Omunyo.